basanze abasajja sikategedde kano kogambye nti bamuteekako biliyoni 3 bamu airlifting bamugyewo facelifting bali manyi airlifting omusitula mu banga baleeta abachina aboogera oluganda n'olunyankole ne bakola recommendation namboole ye mufu akoze ekisaawe ekirala asinga mu kitunde nze Mirundi waliyo abachina aboogera oluganda n'olunyankole ng'abachina nabalaba mu meeting ne Museveni ne Museveni agandi nije muchina yenyi naye nga muddugavu bwati bamukubye kiwi yogomanyi omuchina yadduka wano Museveni ng'akwata miliyoni za dola $100 bina ng'abiwa kitutu oyo bateka amasanyalaze mu byalo 8 ali Museveni muyeekera bagenda okujenya ku waya z'amasayi ku miti gy'amasayi ng'ekuyegeza aziri emiti ng'ekuyegeza akola zazirya waya mu Katonda abayamba na buyamba tuyina waya ezo eziri ku masanyalaze ezo eza kopa bazitunda China oyo aluminium akola emyaka 10 enyumba zamwe zigenda kwata omuliro ezo waya sikinensi bwegitula yeeyo ze waya zedda zibatagulu baswala China zibazimereti agandi munange nga pulezidenti bamubuulira timanye emiti ng'akozesa security ng'agenda akebera emiti ng'enkuyegeza aziri owomuti wali muti gwe baateekawo agabakwata omuchina yeekuba eddagala lya kini n'afuuka black yayita emalaba nga wa black bwati yanaabira malaba n'ayingira Kenya nga muchina omubbi ali wano afukula ensala esaana kuze Mirundi ennimba omuntu asobola okwekuba kiwi ne batamanya nti yeye kiwi ettaka ly'engatto ate ayogera oluganda n'olunyankole yayita emalaba nga yeekubye kiwi bwati nga bulaka yennyini ogambye mu meeting beebuuza batya agandi nije ogumire ngumire ng'eyibaale naye nga muchina munnauganda bwali Shukra Herbal Solutions ekatwe abakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ly'obutonde gwatawanyizibwa ulcers ekigalanga oba ebizimba jangu ofuna obujjanjabi ate gwe wa syphilis oba muyite kabootongo dduka misinde kubanga wano ku Shukra tumujjanjaba n'awonera ddala naawe ataggwako infections tukuwa infection pills ku bbeeyi ensaamusaamu omukyala nga tozaala tulina eddagala erisembeza amagi ne tube cleanser ng'eno eyoza mu nseke oyagala mazzi agamansuka oba gano agaseerera jangu weefunire ka more squat ne ka water flow owona okusalwako omugambo nti akulozaako yadduka koka 3-in-1 kaayitiridde anti kawoomya supu ne kamufunza ate ne kamubugumya byonna mu lunywa lumu naawe ataafuna mukisa kukyalira nsiko weekwate ka pulling gel ka Shukra ate nga tulina n'akasenge ku ttabi lyaffe ekatwe basenga abakugu bwe banaakuyambira mu nsonga z'okusika ate gw'ayagala okugejjesa bbiini obeere ne kinambaale bwaguuga tulina cleat oil ekuwa size eyo yennyini gy'onoonyeza ebbanga gw'omwami ayagala okulwa mu kisaawe tetukusuuliridde twakukoledde ka jab ointment nga kano naawe yakozesaako enkola y'okwematiza oba giyite masturbation kajja kukolera oddeku original oyagala kusala mugejjo naye ng'obudde bwa jimu tobulina jangu tukuwe slimming tea naawe ayagala okugejjamu tulina weight gain products ez'enjawulo ezigenda okukyusa endabikaayo by'osiba bikutuka oba bandoga wagifuula ng'ombe wuwo tulina lack powder ne kyambuluzi agoba ebisiraani n'ebyokoola ebisibya emirimu gyo gw'alina omwagalwa eyakubulako jangu tukuwe Caritan oil ajja kudda zambiro ate gw'ataweebwa jangu tukuwe kamuweebwa extra olikomawo kwebaza tutunda kamu ate nga tusuubuza n'okusuubuza gw'atwetaaze tukubire ku noti 751 884 43 14 oba ku WhatsApp ku noti 777 74 85 73 ne ku noti 744 85 68 77 Shukra Pure Herbal Solutions.
Nkasibewa leero pulira kati nange enkooyi ntudde wano olunaku lulamba anti muganda oŋŋambye ojja muganda wo mbadde mu meeting ne Nambala umumanyi simumanyi Nambala ali awo nadde ngeze ku mukolo gwa Kojja Kimbowa kyobala nze mbagamba ti gavumenti eriko abantu bakole ebintu byayo byabwe Kimbowa yapangisizza helikopita ku birthday party nemutwala ewaabwe emityana neekomawo nemutwala mu kyaki yasomeze neekomawo nemuleeta wano we yakoze party naddayo musatu n'ayambala nemukomerawo n'eryoka egenda. How much money is this? Can any minister in Museveni's government do it? Shibule yatambulira mu nnyonyi kakayigula yagimuwadde balufuula luyombo. What does it mean? Abantu abali mu private sector mubaleke bakole ki? Kakati gundi namukubidde Kimbowa ne mugamba ti ebyuma byange ebya miso bikuta badwago osolisi bubagende yateekamu nti kankuterewo abasirikale aba gwevaawo emboka ejja kuvuga nga tubamanyi gyeva emboka ejja kuvuga kati kyogamba kano ke yavuze ennyonyi aba drug authority bazze. You do it. Do you know that people don't have adverts? Omanyi lwaki empapula za mawulire zirina adverts ne TV kasolanga nga revenue eki? Yes, revenue. Primitive people encourage nabagamba nti budget, spread the budget to non-traditional taxable goods. Widening eki tax base badda mu byabusiru bye bamanyi. First of all, tobacco omujje mu Uganda emirimu girazeewa. Kenya. By the time Museveni came, he was talking about BAT. I wish I had 20 BATs. Parliament yayise teeka negoba ki tobacco naye nga ne boogenda mu international airport balina we bamunywera kubanga tobacco tuzita giffen good, you are addicted ng'enjaga. Kakati nekugamba nti entangawuzi zaga Tanzania you wait olwo oluguudo lwaffe balukola okutuuka emutukulu kati okyalabawo entangawuzi wano lutuyita ku lw'e Masaka abasajja balima entangawuzi. Tanzania erina kyezaagalamu. Omanyi Abachina buli kintu kyonna Abachina bayina research. Why is it that the Chinese bo babeera mu valleys? Omuchina yayina eddagala lyesiiga bwati nsirye muluma yeefa. Era nabaga nti Abachina bemulaba Odomos. Naffe tulina Odomos wano. Mu nsaalu banoonyamu nsonzi. Okyaziraba mu Lwera. Kirafish, ayani. Kati bazitutte ewaabwe. Abachina mujja kutuuka okulaba ng'omukazi bw'ayagala emmumbwa kyekyabatwala mu Lwera. Katujja tutandika nga teffe tugule ebyennyanja ewaabwe okubireeta wano. Omugga Katonga gwadda nnyo gwali gukwata mu Mbaasa nga guyiwa mu Indian Ocean. Lake Victoria was formed by downwalking. Ekintu kyeyuza bwe kiri ne Rift Valley ne kutaaninga. Abachina bagenze mu Lwera. Fossils eziri mu musenyu muno ennyanja. Omanyi omusenyu gw'ennyanja? Omanyi omusenyu okukola endabirwamu oguli e Bukakata? Mumwina technology basombye omusenyu wano Abachina bagumazeeko. It is not listed as a mineral. Mwe temutegeera nti lwaki Abachina batwala ebintu byammwe kubanga tribalism. Nuli omusajja yasoma ebyo kati tusooke tuddeyo wali otuuse leeti obadde okyaŋŋamba nti ki? Omuwala bamuyita Nambala, omukyala mukulu yazze n'anfukaamirira era mugambye nti singa tebwazze ng'oyambadde bulungi nga buno obwenkunamyi buno obukunama. Kati okunama ki? Kati sitama kuba obugulu bwe obusambi baabulabadda. Kati okunama ki mu bantu? Sitama tukulabeyo wansi kyosigazza kyokka kunama. Kati yazze n'akwegayirira ng'ayagala ki? Yazze ku mukolo gwa Kimbowa naŋŋamba muzeeyi
gundi anvuma. Ani? Junior. Nenkubira Junior. N'omukyala ne mukubira. Tubadde muyenga. Kuli konsayiringa na kwitonda. Era omukyala akkiriza naye n'agamba nti kyano ze zonna zadde anvumirako agenda ateeke kade etondere. Mukyala mukulu. Ngambye Julia. Si mukyala mukulu, muwala muto oyo. Naye gwe tannayingira myaka ana. Kankubuuze. Kasuku bwe munaavuma abantu ku myaka gyammwe munaagenda okutuuka ku myaka gyaffe nga ab'okuvuma baweddewo. Awo ng'ensi erina emirembe. Nabano kye mbagamba nti you have stepped on many toys. When we come to the people you have stepped on, they are more than what you have not stepped on. Kati olutalo luwedde lutya? Kati beesonyiye. Mwetondedde omukyala. Ani gwe? Ne Junior ne mugamba obutaddamu muvuma n'omukyala nakkiriza. Kubanze nkubuulira. Why is Junior giving me trouble? Bo baganda be baga nti nze mutiitiibi. No. Omulalu atanaabye nga tayozezza gw'omutegeera. My other sons are professionals. Kati dokita onoomugamba ki? Ono lawyer onoomugamba. Ono Junior professional is a psychologist. Anti yali mu public. He is in the public. He is facing the wrath of the public. Balekera awo ebyo ebintu. Talina kyakola kiri awo kimwogezaako abo bantu bonna. No. He is in the public eye. Naawe bakumisquoting. Yes. Kati oli doctor omulala lawyer tebali mu public domain. Era teri ajja bagamba anti bagamba nti bw'oba toyagala kutunula mukamwa toyasama. Kati babeera basirisi. Baleke Junior waffe. No, don't attack anybody. Rekambabulira. Bwe tuba tusoma okukulira abakulembeze how to work for president nagenda n'ensoma. Babikusomesa? Ompita bana abajinga. Eyo party obadde togingambangako. Wagenda n'osoma how to work for a president. Yes. Rules of working for president. 1. Never attend any meeting that discusses the future of your principal. Togendanga mu lukiiko lwonna luteesa ku future ye titumuggyeko. Museveni yakulonda mu bannayuganda simanyi be bagenda kulangirira eno ye census ekyasiize emyaka 10 bw'aba mwana bamukwese mu kyotala kuba baasooka ne bakola ebyobusiru bwenaalemu erina obukadde 17 mu population ki oyinza oga nti nina obumyu 10 naye ntunda lita z'amata 10 naye abasajja emitwe tewali kati ekyo kikukuutana naye omanyi nti omusajja w'obubosi sali yamusetingira ebibuuzo 15 n'afuna eriiso ly'enkoko ng'amugambye nti ayagala okufuuka baga sali yanyumiza yamusetingira ebibuuzo 15 ng'ayagala okufuuka gavana wa banko yafunamu eriiso ly'enkoko 0. Kyokka naitosesa nkyalina obusungu bwange ontuuzizaano kumpi olunaku lulamba. Kakati nkubulya negamba nti one of the reasons the principles under which we operate never participate in any meeting that is intended. Aye Muzeeyi Mirundi owaayiriza bannaaye yafuna eriiso ly'enkoko. Nkuleetera akatabo kange. Is it economy or politics? Nawandika ku ssale. Nga batuuza bonna n'abayita ng'ababuuza n'abeera gavana 0. Ate ne ssale naye yanyumiza muganda bwe yamusetingira ebibuuzo 12 naye n'abigwa n'amala obimusomesa ssale naye n'agamba kambaseeti oyo wawubosa eriiso ly'enkoko yafunamu eriiso ly'enkoko That's one. Don't discuss the future of your principal. If you hear people discussing the future to undermine your boss, report them to him. Okitegedde ye principal number 1. Principal number 2 kubanga Museveni awangula akalulu ke. Bw'awangula akalulu n'abaleeta. Kakati bw'akuleeta ojja kuyambako ye but not to undermine him. Kyobola nti gavumenti ya Museveni Katonda bw'ali baakolanga Museveni mwenna mugenda muliro bannaddiini bambalya bwere nti omusajja eyali awagira Mbabazi n'Ankuba ye minisita
Mirundi abaana be tebasoma oyo Museveni tumukubirako mu ngalo oyo Museveni yennyini kyankunyonyoddwa ekitegedde sikitegedde nkugambye the man according to himself a minister the minister fabricated a tape against me abusing the first lady to undermine me because I was attacking Mbabas. But me who was attacking Mbabas, Museveni bundled me out of the chicken field. Nabana bangiti basoma. Neka na akajinga akatambi ku first lady. Kubaka no yindu koko. Chenyindo kako. Kati nkubulya police pay yoko. Police pay yoko bili kugamba. Never antagonize. Never engage in any war with the members of the first family. You cannot win. Because they see the president informally, you see him formally. Museveni yaja kuyita Mirundi amwedda kika 10 ekyo nekibagamba Kasukuto banga yakulimba tyagenze wa Museveni yakwogerere abapolotoko babeerawo bambala masuuti n'abakyala kasama omuntu bakwedda kika 10 eddakiika ze 10 ne ziggwako owapolotoko kayimira mu mulyango n'ategeeza pulezidenti obudde bwoyo bukoze eki kati president wana abagamba nti wa dakiika 10 beziggwako ngo wapolotoko kayimu bakoze arrangement kati goyinza okuzanyira mu kisaawe nga tayimu yeeweddewo mbone manyi mugera mwogera n'omukulu paka lwe mukoowa abo be bali abeewaabwe bayogera nabo n'aseka n'asanyuka mu informo but an official one saakugamba ka minisita waliwo ka minisita kajja n'akabuuza kingidde omwefu omufaya kajala najja n'obujozi nakuba kajala nemujja kajala yali agala okuba ekisabo ky'enamboole. Do you know that Namboole bamuteekako biliyoni 3 bamweyalifutingi bamutunde omanyi nti Namboole atutte ku square miles ez'ettaka 3 gavumenti yagula square miles 3 babalaga wano kyova olaba nze abo abasajja sikategedde kano koogambye nti bamuteekako biliyoni 3 bamu airlifting bamugjewo facelifting facelifting bale manyi airlifting omusitula mu bbanga baleeta abakyayina aboogera Oluganda n'Olunyankore ne bakola recommendation Namboole ye mufu akoze ekisaawe ekirala asinga mu kitunde nze ebirondi waliyo abakyayina aboogera Oluganda n'Olunyankore ng'abakyayina nabalaba mu meeting ne Museveni ne Museveni agandi nije mukyayina naye nga muddugavu bwati bamukubye kiwi yogo omanyi omukyayina yadduka wano Museveni ng'akwata miliyoni za dola $400 ng'abiwa Kitutu oyo bateeka amasanyalaze mu byalo 8 kale Museveni muyeekera bagenda okujeenya ku waya z'amasanyi ku miti gy'amasanyi ng'ekuyegeza aziri emiti ng'ekuyegeza akola zaazirya waya mu Katonda abayamba na buyambi tuyina waya ezo eziri ku masanyalaze ezo eza kopa bazitunda China oyo aluminium akola emyaka 10 ennyumba zammwe zigenda kukwata omuliro ezo waya sikinensi bwegitula yeeyo ze waya zedda zebatagulu baswala China zebazimereti agandi munange nga pulezidenti bamubuulira timanye emiti ng'akozesa security ng'agenda akebera emiti ng'enkuyegeza aziri owamu tewali muti gwe baateekawo nga bakwata omukyayina yeekuba eddagala lya kini n'afuuka black yayita emalaba nga wa black bwati yanaabira malaba n'ayingira Kenya nga mukyayina omubbi ali wano omubbi ali wano afukula ensala esaana kuze emirundi ennimba omuntu asobola okwekuba kiwi ne batamanya nti yeye kiwi eddagala ly'engatto ate ayogera Oluganda n'Olunyankore yayita emalaba nga yeekubye kiwi bwati nga bulaka yennyini ogambye mu meeting beebuuza batya agandi nije
ogumire ngumire ngeyibale nenga mu China mu Uganda waliwo president nenda Museveni yandikanga jomumiti mbabazi yaleta abachina kakati abachina nga baze kuzimba kitebe ekyenale nange ekyembe kunkimanyi olunyankole nduwuli ayikiya olunyankole mbandoli kakati president yamubuuza nti abo bagenda tukolera ki nantu mbabazi natula bwe nali ntudde sinze enfulume Museveni nanyemezamu balabako ekitebe kyenale $3 billion zali za kuzimba bagenda nazo omanyi nti mwera wa Mbabazi yalemera yellow book n'agenda nayo ebibazo byali bituufu look mbu yalemera yellow book eba mu billion 5 but look at me a man who defended Museveni a minister in Museveni's government comes up and reveals that we fought that man because he was fighting in Mbabazi government. I take it kajja kano kolumu n'olusu lwako lukalinga olugosirwa embizi kalina olutwe lukalinga olugosirwa kati tusooka tuddeyo wali kati sooka ndeko Mzee Mindu kati tuddeyo wali kati mumaliriza muti anjagala story ogimpako bitundu bw'onyumiza bw'ogivaako nti ekyo kitegedde ekyemboozi eri never antagonize members of the first family but we also have a crowback buli right ebeerako crowback mu byofiisi batugamba if you are traveling in a canoe riding in a canoe belonging to the king or president with a stubborn son or son-in-law of the king and he started wrecking the boat, throw him into the water and go back and explain instead of perishing it with this stubborn boy. Kayemba Nantabuli ogamba waliwo abamweka yafane katikiro we Kayemba Nantabuli wali omu yashabala bwa bomba yabaga munkolere eryato ery'ebomba yagenda n'abagereka oba nani obusiru bwe yagenda nabwo yes so katuddeyo wali ewa junior mumaliriza mutya njagala ekyo si yakubiri never antagonize ekyokusatu never attack everybody demolish their ideas because the time comes when the people you fought are needed by your prince whatever ofuna ayogera gavumenti ya Museveni oyogera nayo agamba nti yaba wafere enjana atula nabemme gwamulwanidde nogende wamwe nga toyina yadde ekikumi nyoko bamukubya amagulu yali amwadde y'ekikumi afembwa kati nze mbategeera mu strategy yaabwe I have to be ekidoli bakini oba omupakasi when it comes to being a manager of new vision mbakolere sente abo basaafu mu facility amwe mupakasi when it comes okwogera ku TV nga yonna bagiganye eya NBS mubayina sente eya Kalisa ngendayo mbakolere sente ekitegeeza abasajja bano nabasoma they have two perceptions about me the kidoli perception and the mpakasi perception kiwala tayinza kumpa yadde ekyo nokukizamanimu banyalemu banimu mbunkomewo mu gavumenti sekuba abantu nembata kati wali mumaliriza mutya beesonyiye bombi beesonyiye peace has prevailed yes naye okay kasajja mane nebibuzo byenjagala okubuuza biri bwe biti kasita babimaze nze simuwulira do you know that I don't hear Tamale do I have time kati waliwo omusajja nkubidde essimu ku makya yaŋŋambye eki tinkulidde oyogera ne Kasuku tiwakola ki babimbuuza there was an idiot ne Kasuku nammwe muyina abasiru ku ssimu omusajja nkubidde ku saa 12 ku makya halo kozi njogera nani yani ontegedde abusinikizi bw'oba yagala nkuwemule ku makya omanyi bw'obalowooza mulimu obusajja obukuba nga buli mu studio nkabulidde ku makya kali mu studio kankuberere hello who are you kyesiwemudde ebinene ebiringa baasi ebinene byennyini biteekako anti biyita mukama mbiyisa mu nnyuma wegansimu giteeka ku nnyuma I don't know how you operate you people.
kalizagaliddeko oli akubidde nti halo Yes. n'omugaa nti esebo Essimu yalibadde bweti bwe twali tusoma twabisoma mu senior 2 writing a telegraph kuba ye yaliko mu post office precise ebigambo biba bitono lwaki tubuuza how can you send a telegraph the normal practice would be hello good morning sir oba madam some people tell me no I'm madam okay you have a harsh voice like a man. Are you Mr. Tamale Mirundi? Wama Mirundi tuli banji kati. Mirundi who? Tamale Mirundi junior, senior, Dr. Mirundi, oba this lawyer, Council Mirundi. Yeah. Kati waliwo omusajja bamuyita Tamale Bokamale. Gwe nakuwadde ssente okundeetera tipa z'omusenyu 3 sinalaba musa kali ennyoko. Era bw'olaba essimu yange nga bagiteekako bwevaawo balina gwe babba. I have no relationship with bano batamales aba furniture. In fact, I don't know them. We're not relatives. Naye omusajja gwe kasajja gwe wabba kabada yange ani gwoyogerako nze ndi musiru kabada yakusiranya n'ogitunda nze njikulendeeta ebisirani ewaka omanyoko pe mulabu we wai nolaba ekigwawo nze nebaka essaawa ezi nze okuka essaawa mwenda nengenda mu library essaawa 7 a night call is a disparate call. Why? I have many children. Ani afudde mama era nkubuuza obiika no yogera n'abantu bo wano mwabale kumwe bu bayagala nkwemule nkubira kati odasobola okukubira laga yogera n'abantu bo wano nga biri mu bbaala bimanyira kisinika amanyo yogera n'abantu bo wano nedda anti byagala okweraga mu Afirika nti okimanyi nkimanyi nekisinika ebinyo kakati bayiga okwogera ku ssimu kati oli akubidde ku makyana kubuusa mbono Tamale Mirundi njogera nani ono ng'ate yakubidde nyabo mwabulisiya kyesi kuvuma ku nsi kate nkategedde kabadde mu studio yakagala okufuna baiti yange kati katukole beetuti kati nze nkuba gokwata halo yes good morning sir good morning njogera nani ono wakubidani embwenu amazi ningateko n'ebirala ebyobuwemu ba ate omanyi katebe kyebiteeka ne ku social media bamanyi byavuma nina mukazi wange yagamba ekyo kyosinga okuvuma kuba kyosinga okwagala buli omu omuvuma ekyo mukyovuma ekyo kyosinga olaba kyekikubeerako najjako yekka agiteekako ku radio kubanga amagezi gabo gali bwegati tiko kafuna kabuulira pologulamu zizaffe kakati nekagala kakutege obere kafune bayiti ku radio yaako oba ku TV yaako kati nga bakaintroduce why wamasaabasajja kabaka ali luddawo ndi mumba waawe lwaki tobooza mayi kakoma nnyo netandika okuwulula waliwo ebikuba essimu tuli wano Mengo ssebo naye olukiiko olutandisa olwa Buganda nga tonalaba binene kati that means we shouldn't be humble abantu bamanyira yes me I don't know how you people handle your phones. I don't know, and these people don't know how to use a phone. A night call means distress. You are in danger. Yeah, kituufu nnyo ekyo. A morning call means era ya danger. Onkubira essimu mbikirani ku ssaawa 7 n'okweyongerayo ezo ki nomo business phone okujjako okunkubira n'oŋŋamba kati waliwo omusajja ankubidde n'aŋŋamba uncle who sir uncle who we are in a high profile meeting
The woman has said that I talk like a woman. You talk like a woman. In which meeting? Who are you? Ekisajja kyannemedde oba kyabadde kinywedde enjogo obanga biki kimugasse mu buugi simanyi muyi waliwo abakola akatyo. Who are you? Because by the time you ring me mba nina byenkola n'obyerekereza. Esimu evuga nekigiremerako ekimala ogiremerako nekigamba yogera ku bantu bondi nabo wano abanywa omwenge bayinza kuba bawagizi bo. No, tomanyira kabaka mwagala nnyo nga temulemerawo ku bulambe waliwo ekisajja ekyazzibwa guni wenyi kyankubidde essimu sebo n'ensonga nkulu nnyo yessebo bwekyazewo nekigamba nina abaana banemeseza okusoma inayo sikalasibu natambudde butambula kinsibye ono olunaku namama tulimu amagezi muntu ozinoonya wange kati ekyo waliwo abakirinde kirina wekyabye kirina omuntu gwekyabbye ti oyo mirundi afuna sikalasibu muki mu state house kyabbye. Yes. Anyway. Tebayi kasuku nguma ku bantu. Yes. We are not their hostages. You think buli mukazi atunda omwenge bamukwana? Yes. What did you come for? Naye abantu bano bagenda ne batuhostinga mulindwa muwonge yabasinga ekisi nabuno obuyindi munnange be bantu bange akasajja akabunyenkwawo nekasanga nga sipayisiddeeno nekamuleka obukazi nebakateekamu olukubi bakazi nebakateekamu olukubi mukapempi kaveewo anti bano be bantu nedda mukakube twalize kulaba ku manyoko bugenda buzina n'abayimbi nekateekamu olabyeyo omusajja omanyi mu Uganda primitivity eribweti olaba oyo omuwala yeri mu luyimba lwa Kamiliyoni amaduuka gaggala layira oyo omuwala yeri mu luyimba lwa Kamiliyoni n'aleeta ki waliwo ekisajja kyankubiriza wamma Kamiliyoni ayina emmotoka ebuuka nti ebuukira mu luuto lwa nnyoko tusibye empaka obwavu bwabyo wamma tusibye empaka tubuulire emmotoka ya Kamiliyoni ebuuka nti ebuukira mu lubuto lwa nnyoko oba mulimu ekisaawe. Get off my phone. Naye ngambye tuvume ku bantu. Yes. They should respect. Zabe very humble man sivuma abantu. Nkugambye. Naye kasito ngambye I'm going to begin. Nkugambye nti n'abantu ab'ebitibwa mbavuma. Yeah. Navuma ko kyaligonza ne muwemula wema. Era ow'amagye kyaligonza taddanga mukwata simu ya. Because kyaligonza started teasing him. Hey, these days you are hiding. Wekweka n'okuweka gato mubuuza who are you? Namuwe mulolwemula ki kyaligonza taddanga mukwata simu ya. Taddanga mukunkulu. But he was wrong. Twali bamukwano nnyo nga newe ngendayo. But why did you create confusion over me? Why don't you introduce yourself? I'm General Charlie Gonza. Your brother, we are friends. How are you, Mr. Mirundi? Nay. Where are you hiding now? These days you are hiding. Take it again, simu njina mumpala. Nyizo kubanga eri ku charging. Ne mara time kati nenzi janje kati gwe you are choosing me. Have started Charlie Gonza ya yik. Na muvume ebyobumu ebiyitirive nnyo. Taddanga mukunkubira simu. But it was easy for us. Didn't you fear losing a friend? Yes, but you're teasing. Be open. Be open. You introduce yourself? Yes. That this is Kasuku? Yes. Abamu batya, katulaba abantu bomukyalo. Ekisajja kyankubira essimu. Ndiwo wano ekyengera. Mbuzi n'ennyumba ez'ekasozi. Ayizo. Ozo mukoddomi wange. Zangenda. Naye waliwo n'owa gavumenti eyamiriramu. Mutamivu wange oba ssente zino ezijjawo. Is it that we are condemned? We have come from powerful families. Kakati ndi wano ebuwo ani yakuleesa. Ndi wano ebuwo kati ngenda nti ani yakuleesa. Mbu bw'okigamba mbu bwe tubakubira amasimu okukasiriyo kanzije jangu ojja kwezaayo ojja kutamba. Can you impose yourself on me? You can't. Yes. Never impose yourself on anybody. Because when I ring from Kalisizo and I come, ajja kuŋŋamba nti sikola ki
jangu olemerewo. Abantu baffe balina simplistic approach to issues. This is what is hurting this country. Ekyowe tetubalimanyi. President Museveni yagamba nti Luchamus nenekamya balwanyisa Garden City environment. Nagandi muteekeko amannya abantu abawakanyiza. Kati Betty Kamya yali mu bifo nze sirina. Museveni kambabuuliza kasiko nkubuulira. Mbolera. Katonda bwali baalamulanga Museveni musomedde bwereere. Abamagandula bonna tebagenda genda mu ggulu. Ennamula ya Museveni bwe baye ennamula ya Katonda musomedde bwereere. Gwotasuubira gwawa. Yes. Bakunyolo anti bayina loolozi. Nakyo kiba kirungi omuntu nga unexpectedly abantu abamu nabo bafune ku bifo. Nze baninako principle. Erich Mirundi is a nuclear. Ninakubeera nga ndi fidoli. N'ogamba omanyi abasajja bantu I don't reason. Ogambye tumugobye ku radio zonna. Wabula akalubwe katuuka omuteeka ku komitiyo. Akole ku radio zezirize wawera abasajja bania. Abaana bano bania. Okay. Kizunza mutwana. Now, you are not supposed to talk on radio and TV. Never chiwe ekyakaliise yaabo mwe balina shares awoba tovumi. Wavuma first aid which was not true. Naye bw'obeera manager wa New Vision nk'otukolera awoba tiwamuvuma. Nze sitegera nti mwagala kunniyamu. You have two perceptions of me. Mwagala okunniyamu ng'ekidoli mwagala obupakasi. Sijja bawa kuna kimu. Okay. Kansoke mbiseewo kano. Engojimanyi. The leopard knows that is wanted by voice skin. Engo ekola ebintu ebi bibiri. Engo bwegwa mu kyuma emanyi okweruma ekigere n'ekulinda bwe yagitezi. When it fails to get out of the trap, engo leopard smears its skin nibogijijako tekikola. You want me to be a kidoli? Mbeera mutuufu nga munye ndi kidoli. Mbeera mutuufu nga mbakolera. Ngenda ku NBS, ngenda abadde yavuma first aid wekituuka akakiko ka Museveni akabbiri kube ekidoli kyaffe tukireete tukinye mu kiruda tukinye. Awo oba mugezi nnyo ekidoli. Comrade nga baagala kuniyamu. You were comrade nga oli mupakasi. Let him go to New Vision and manage it for us. When he goes, he must go to NBS. Hello, Nsweramas. Ntegeera nange ndi ngango buli kye mwagala okunkozesa ekidoli sikkiriza kunniyamu nakunnyalamu. Nga tetunaba kweyongerayo nnyo, njagala okubategeezaako ku bannaffe aba Haji Jafari Musa alina kisunga mukono wali akutegeeza nti gendayo. Asobola okukubya omuntu laddu alina mulamula. Mulamula emala ebizibu byo byonna. Kwatako bukwasi booti n'olajja n'ebizibu byo. Nakomamu mu kyoto kye. Nafuna. Ne waliwo abagenda n'ebisiraani byabwe. Bamala banaaza ddagala. Tolaba Lubaale. Lubaale ayinza okujja n'abalimu okwogeza lwanyi. Mulidde ati. Abasawo Abaganda baasiba empaka ne Bulaza Natooli. Ne bamugamba nti leeta abafaaza 10. Tubakubira ensaasi wano. Tulaba atanyeenya. N'abagamba leeta. Tumala banaaza ddagala bakyafu. Lubaale takwata mukyafu. Empaka siwe zaalemera. Awo. Kakati gwe ebyewammwe. Nzi bagenda bagamba. Bwana Mirundi, emmotoka yange baagibbye. Ne mugaye wammwe gyebiri. Twabiwa abalokole komanyoko. Ebyange bikolere ggwe ng'ebiwa abalokole ndi musiru. Yoyo Haji Jafari Musa. Tulina ne bannaffe aba Shukra Herbal Solutions. Asangibwa Katwe. Akugamba nti gwe ayagala amazzi ga munoonye. Abaagala agaseerera. Abaagala mufunza. Abasajja abaagala okugwazibwa oba okugejja. Ojja kubonoonya Shukra Herbal Solutions. Ageza ne bini. N'obeeraawo ng'obwagazi bukuli kumpi wano. Funa mukone ku matama. Nakubulyako. Aba bayinaga amangi ennyo. Nti omusajja yagenda okuzuukuka anoonye nga tonga takyazira. Amazzi nga gazitutte. Gazisindise gazitutte dda zaafulumye. Emmoze waginyumiza abantu ne bagamba Muzeeyi Mirundi lekeraawo. Gatwala engatto. Waliwo omusajja bamuyita Sendi omumanyi
waliko ko naye wano nga munyumya sendi omumanyi gasindika engato nati nze nabagamba tebamba mugayina is a medicine omwana ng'ayokeddwa omuliro bakugamba weekwate mu nnyindo oba weekwate wansi gatereke gawonya omuliro kamala obukama. So producer twagala tuweeyo akalango kamu bubiri akabasponsa baffe ate show etandike mu bujjuvu. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga. So welcome back from that break. It's been an action-packed 30 minutes. Tuinayo dakika 10 zokka kusobola okuba ntuva wano. Encha president agenda kola state of the nation. Ataba nazala abalongo begalya mu nyumba myezi mukaaga. Tukole dakika zaffe. Anti state of the nation address. Nabaga nti yabalemu. Ate byabalongo bivuddewa. Ogayintidde kika tuyinayo oba 10. Nenkuga nti ate abazaala abalongo begalya mu nyumba myezi mukaaga. Nti omukazi aganya okuzaala nkyusa omufaliso ngali waba basimba ku bisenge ne bazaala. Agati is on time. Nina ekintu ekibadde kikyandi mu mutwe wabula kigera kundwako ogaye waliyo abachina aboogera Oluganda n'Olunyankore nga muchina nije Nanjingi. How is Nanjingi? Nije eri kulungi. Azayiro ndio nemboozi ziza weka kuboliza. Anyway Kagari kankuboliza. State of national address. Kyabaleetera obuzibu temukimanyi. What does it mean? It means that the president must visit all areas of Uganda and makes a report to Parliament. Because the president is not a member of Parliament, but he gets an opportunity on the budget speech is because he Minister of Finance. The ministers read the budget of his speaker. Kakati what does it mean? Chowera anti bana bali mu government mbasasi babali munsi bana. They don't reason. Nganda abagamba the president are expensive. Yes. Because the president must visit all regions of Uganda, he must have state lodges everywhere. Why? Bajja mubuuza omusajja we Karamoja ajja mubuuza Karamoja ayimiridde atya. Tubuulire. That's why when you have state lodges ne bakabaka babeeranga n'embiri. Embiri zaabwe. Ssaabasajja Kabaka ali Nkoni. Ssaabasajja Kabaka ali Minziro. Nkoni ye Wabuddu. Ebuddu. Baakolayo walabika bulungi nalabayo. Ssaabasajja Kabaka ali Bamunaanika. Bamunaanika. Ate buli lubiri luyina meaning. Bamunaanika erobota gye yagenda okunaanika empeta gye bamuwera pawo. Togati olubiri telina makulu. When you go to Mengo, Mengo means rocks. War.
olukiiko lwa Buganda bwe lwatulanga Emmengo nga lupreparinga lo Namirembe for peace, Lubaga for construction. So kati president encha ajja okwogerako naffe tusuubire ki? Ate ensi esuubire ki? Tikirina kye tusuubira kubanga what you do, what you must know is simple. Nti ensi bw'ekwata ebyobusuubuzi n'ebikwasa private sector eba tekyalina magozi. Budget okyala baba holding amafuta, okyala baba tebutunda mwanyi ku budget kubanga budget yedde y'obozi. The price of coffee has been increased by from this to this, starting with midnight. Amafuta galinnya ebbeeyi kakati nga gwagayina ohodinga bw'ona okatunda ku ssente zino ne galinnya onaddayo okusubula. Kati olw'okuba ebintu biri ku market, demand and supply, government tekyali relevant. This is why government determining prices anymore. Etya nabanja byabaga nti temugulayo. Demand and supply and shocks. Nti amini yayina amafuta agamba ya Uganda emyezi 6 nga tuli ku lutalo gaali jinja. Obate yazimba silos ejinja ez'ebyali zatwalibwa muntu. Nebaga bera n'ekyaji mu nyumba gavumenti nga teyina tunakubirako mu. That's why so you don't expect nothing. Okujjako ku report kubanga nkugambe the president has been hard on corruption these days. Era Namugongo yagambye agenda kyogerako olunaku lw'enkya. Do you feel there is going to be... Let me tell you, Museveni yayambye Amongi mukazi wa mukisa nnyo. Politics is Iraq. I have seen one person, Bisangwa, Museveni were supporting nga bamukwatiddewo mu America. Yali agenze kulabya kulwanyisa ne bamukwatira. Twamugejinga n'ekizimbe kyaffe Uganda House in New York okunula Bisangwa. But Museveni kasaddidde Amongi n'amusindika mu bakristaayo. Why? Abakristaayo bakazimba be bakola ki? Be balwanyisa ebisiyaga. Era Kazimba yamwanjudde representative one wa president. What does it mean? Nti they are now kinabagamba tibakazimba ne mubaja badduse omukazi bamaze omuleka mu biti bakoze eki bagenze naye mwana banna ndenda kugamba Kasuku todyanga omusajja omugezi alinga Mirundi n'omuwa ekintu nakugamba nti waliwo Kasiru yagenda ku tiketi y'omusolo baga nti yetalina tiketi ya musolo wamma Kasiru gwegenda mwebale nnyo basebo bamukwatira omusajja abadde ku Anglikani Church nadde ndaba spark Anglikani Church n'abaga nti bannange Namugongo temuleeta ssente okujjako abakiiga ne baategeka wano twafuna miliyoni 17 naye mutugamba tufuna miliyoni 2-3 ziriwa? We don't get it. Kakati naawe ye Museveni yamuteedde ettawo era bwe yagenze mu bakatuliki deliberate ono yamusindiseewo eri mu bapoto twali wano omulundi ogwasemayo ku Lwokusatu wiiki ewedde n'oŋŋamba nti bano abakuba ebyabakomishona baagala kukuba Amongo era twali twakawukana sanction ne zijja ez'Amerika. Nalabye muhwezi yazze luvannyuma nenga nti oba yazze n'obubaka bwa pulezidenti byakulimba. No, Museveni likes Amongi. Museveni likes Amongi. Why? Abatesa abo bemulaba si bangu balwanako ku lutalo bw'obajjamu ereru ngono Lieutenant General nali Katebe bamugenda ng'ambassador n'alemera mu mitwalo 2 gyamubula n'ojjamu n'oyo ne Captain Mukula kazanyirizi is a playboy. Ye musajja wagwa gyayagalayo lunaku lumu Mukula yagenda mu State House n'agamba president ndi Nvuma Kayanja akalu kabalokole bonna akatutidde. Museveni ambuuza nti ali ku radio ku Impact. Museveni aleta aka radio ke nga Serwadde yaliko nannyini
ku CBS. Mukula. Mirundi is not go to CBS. Amelia nankubira esimu. Mirundi, where are you? I'm in Iraka, in my farm. Can I be in two places? Bagambo vuma abantu ku radio. I'm tired of you. I'm tired of your job. Don't ring me again. Mwe abantu ne bakujoga bakuniyamu. Bakunyala mwe baniyo. Bwe munakizo baniyamu, baje kwongera baniyamu. Bwe banambula be baniyamu baje kweniyamu. Baje kwesi banna bakomo kuniya kubana. Kakani nkubole ne gamba. Mukula yali awaayira. President yamubuuza. Ndiwegedde ne Kayanja. Nti where is Kayanja? Where's Kayanja? You have his number? No. Nibakwira mukaka yange. Nakanti owaye. Bine byebusiyaga bifo byabeera utwaya ukana. Omenyiti Kayanja bamubonyabonya nnyo. Ng'abaana ba Kayanja abaza kusoma, bagenda kusoma. Look, they are writing above to daddy n'abaza mu motoka n'abasaayi. Naye Kayanja yankubira essimu. Kiro saa mukaaga. Ne muka Kayanja. Nze nasoma political science, nasoma public relations. Abazungu mbamanyi. They want to create trouble for your brother. Sentamu. Tagenda kubeera Archbishop of Canterbury. Bakuboli. Babuuza ava mu family ki. Bakukutenga otunda omwenge. Ng'olina omwenge wine mu nyumba yo. 2. You are moving. Bakugambye you are moving with security. With gun machine, gun wielding people. Ozimbye ennyumba ya police etokyeringa aba. Nemugagwaloza bagenda kuleka. Bakuba muganda wo. Baali bakuba muganda. Yes. Naye teyafuuka Archbishop. Bamuwa house. Teyaleka Archbishop we Canterbury. Nini yagenda n'ali ewuwa emmere. Bamuwa House of Lords. Baaleto kyakyeggwewo. You see, gwe olowooza nti mwekereziya bayinza okuleeta Kardinali mu Amerika. Kardinali mu Amerika tabba kereziya n'agimalamu. Bayina Molozi. Baaleeta omusajja Kardinali Makyunkusinga mu Amerika talina ekyatabba Vatican. Papa abayitale polisi ya Italy neyagala omukwate. Papa yamwerekera n'amulinnyisa. Kardinali Makyunkusi yali mufere. Ne banadini mulimu abafere. Anti mwe bana banadini baba ne polisi. Nalabye omusajja bakwisa tiagenda okukiikirira Nigeria nga muzungu. Can it happen? How can it happen in Nigeria? Asobola nga bamuzaalira eyo. Kotya. Kibakitegeeza nti waliwo permanent balokole, paafulu balokole. Omuzungu kanoona. Oyo wa kifere. Etu mukwogerako kwonna yayogedde ku busiyazi. Nti tusaba sipiika ono yakola ku busiyazi. Nze buli lwandaba ekintu nkyobuzaavinga. Nemmanya Makyunkusi. Yabacha. Vatikano banka bagiyita banka balibasi. N'agibba n'agimalawo. Ne baagala omukwata polisi ya Italy. Papa yamwerekera n'alinnya ennyonyi nga amulibwa ati tebamukwata ali mabega. Kardinali Makyunkusi tumusomanga. Gendo dawuni. Kardinali Makyunkusi. Yes. Era gwe kyova olaba tibali abasajja bagezi. Kati abajulizi ba Uganda bayina kereziya mu Italy. Era agiri muzungu naye ekizito. Because they have adopted these names. Muzungu? Yeah. Naye ekizito? Yes. Gwe kankubuuze. Lwaki abazungu bwe bajja wano Kiwanuka Joseph Kiwanuka yakulire gundi ennyondo yange ya Kiwanuka omulalo yakubala Dungu era yali bishop. Lwaki balondangamu amannya ago? Ate bakardinali bonna mu Afrika balondoole. Emmanuel Lugambwa, Emmanuel Cardinal Nsubuga, Emmanuel Cardinal Wamala, Emmanuel gundi Lugambwa waliwo owe Kenya. Kitegeeza nabo amanya bagalondoola. Yazaalibwa nga Jesus kwolwo. Kyebaagala. So when you look at these people, nze ntegeera, can Nigeria be represented by a white man? So kati wali obadde otugamba nti basigazaawo Amongu yekka abateeso. Yes. So Museveni tasobola mu withdrawing. Abantu abamu. So kati bano abaleekaana banange banaye. Abaganda ffe kaffe tutaagala gavumenti. If Museveni had this or sacked me,
nengende ewaffe naligenze enzina ontwale munivino banakale mabadde mbaniemu bankubira amasimu tulina omwana waffe I want to go. I can do very many things. Museveni bwambo bwa minister sibukola abajozi mu bali bagala kuniyamu ng'ekidoli bakiniyamu bakinyale kankubuuza family yange bonye myaka 24 ngenda kuwangala emmere Museveni ampite nabo nesibe bomu nzokwesiba bomu ningina niyo tufananka tumweba yagende wa facility nampayiriza abana kati awo okay Mbatuka. So tomorrow to in a State of the Nation address, the president agenda kuba tomorrow, that is Thursday. Yes. In case you're watching this on Thursday, it will be Thursday. If you watch it on Friday, it will have been Thursday. So the State of the Nation is coming, and of course a week later, the president is going to come and read the address us on the budget. Yes. So, but the speaker got sanctioned. Does that bother the hierarchy of the government of the country? Sanctions is Uhuru Neruto Baba sanctioning. Yes. They end up winning the presidency. International domestic law for the very is over. International law. And the two, Ababazum, the way they operate. Tibakolera mu kirasa na America egambye nani but where I say nti amonge yekaya ine bizimbe bweru mutulage n'ebyabalala anti abalala bayinza okuba tebanazza misango ate balabanga emisango lwaki amonge kujja ne mulowooza nti abazungu bagezi nagana ni yakuzaala kezonza wekizonza ejjano kolumu. So, for you feel she shouldn't be scared or afraid? How? I understand where you're going. Yetuza Joe, Abakaba Parliament, mu Uganda will never make her. Once he is deceived, Bondi Bamateka co sanctions, Mugabe, Papa Namuyita. Now again, you Commonwealth. Mugabe is singing a particular one Bungaris. Namukwata Munga, never could reach funny. You're against. Don't you get up way. Kendo down playing Mugabe waliwo kati waliwo Archbishop we halale omukatoliki abamuyita Nchweyi Nchweyi ng'avuma Mugabe okukama ono Museveni yatabikola Mugabe n'akwata omusisita n'akwana Nchweyi kakati bw'amala okukwata vidiyo nga beetema sipeeya bakyetuusaako omusisita nani n'Archbishop we halale omukatoliki n'abaga nti ngenda kuwummula I'm going to announce my future plan. Bagula TV sets okuba South Africa ne Botswana nga bali omwajina. Ne baga nti Mugabe agenda kwogera sawa nti sawa nnyo. Balaba musisa nga yite masikwe. Bali awo bagenze dda bali ku kezo okukakana ekigo ku ttaka. Naye yabateekako essaawa 2 namba. Zigenda okwera essaawa 6 nga Archbishop Nchweyi we halal ayingidde South Africa. Bugenda okuziba nga ali mu America. Yaduse dda. Oba lwaki baddukira mu America. Waliwo ne yali Scotland. Naye baamunyweza. Ono Miringo. America. Miringo yawawa nawe Kenya. Miringo. Anti yawasa Muuni. Papa namwegayirira. Wa. Naye n'agenda. Naye Mugabe nga yali tasaaga. Mugabe kadi yali azanyira ddala ezo. Papa ya Mugabe tukitaliyo politiki. Ng'akusetinga omuntu. Museveni yakubamba bazi. Tukitaliyo politiki. Liyo politiki kitegeeza baka ndikusaba hivyo. Bye bano nemba malawo. Sinza kudda mu government banyemu kubanga mbalabamu kati Mugabe bayina perception bere kuunze. Na. Fidoli ku chini yamu. Ne Mugabe yali tasaaga. Mubaganti omusajja mu mwezi sente yekwe. Must be Rich Mirundi is a nuclear bomb. Kadi ba ya settinga omusista. Yeah, setting omusista. Ne bekwana no. Naye nga sebo omusista ng'omusista eddoboozi erimuvaamu alinga nnanga ng'alinga eyabikola ketta ng'alinga kabe naye emishe omusista ng'alanjala oba yali malaya nayigira omusista
baba yali omusista akyusa ekiwata yaliko kerere yali akola atya galinga kabe mubeere bulungi mweraba